abava okukola mbakulisaayo abakyali makubo mbaagaliza okutuuka obulungi songa nammwe abagenda okukola mbaagaliza buwanguzi mu byonna dakiika 2 ziizo zoolekedde okuwera 3 ezimaze okuyita ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Program Lutindo olunaku lwa 5 nnaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omwenda mwaka 2023 omwezi nagwo gusigaddeko olunaku lumu nagwo tugukuba oluku mu mutwe tukwate ku kitundutundu ekisembayo ekiyitibwa kwota esembayo mu mwaka naye nga mu byonna tugenda mu kitundu ekyo ekya kwota y'omwaka sooka weetunulemu ebitundu bino ebisatu ebisoose kikyosobodde okutuukako biki ebiganye era bw'otyo nabyo bisalira amagezi omwaka kugenda okuggwako ng'ogubala nti 2023 nasobola okutuuka ku kino na kino na kino ate era olemeragwo kugubala nga abatera okubala ne bagaa nti giri ebiri tetugibala gyagenda bugenzi bagaa emyaka giri ebiri egyo gyali gya covid tetugibala guno tegubadde gwa covid toyina kyojja kwekwasa baako kyokola ensi egende mu maaso. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga. Olunaku olwokutaano tubeera wano ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC bannange asoose nenfulumyawo kafulaya nga kakyaliko tayita enkadde abantu ne bantomera erudda n'erudda nti tewakkiriza bukkiriza yali neeke tewakkiriza bukkiriza executive kye yayisa sajja takyali deputy Harold Kaija ajja kwongera okunoganya ensonga eyo naye tugiterezezza bekiyisizza obubi nga nti eyo omusajja bw'amuelevatinga ffe twamulekayo wansi oba tetwakikkiririzaamu tetulina kyetuwakanya Kaija muntu wange era muzikiririzaamu nnyo z'omukuba mu congratulating nega nti owaayi musajja wange ate webale kuva ku ddala limu okutuuka ku ddala kale tubeera n'ebiri lwakutaano era waali ate era n'omubaka akiikirira ekitundu kya Mukono North Honorable Abdallah Kiwanuka mulima mayuuni oyo akadde kano katera okumukwata ng'alikaawo nze ngiyita saala naye kale jagitereeza nga mu butuufu bwayo swala saala manye ebyo ebigambo ebimu si kubinyomereza oba kubiboola naye saagala nnyo obutatuukiriza kintu kya muntu bwe mba nkyewoze kati kyensalawo okwewola nkikozese mala kuba na bukakafu nti nkituukiriza kale namuswala naye ngesawa yonna kubanga ayingirawo bigenda maaso mu ggwanga bingi naye nzizeekokko emabega okusinziira ku mbeera y'ebyobufuzi bweyimiridde bingi ebitutwala sipiidi mbeera y'amafuta ekyatukaabye tugyogeddeko kangaye nti ne tutuuka we tukoma ne tuva enkoto nga bye twokya tebinnajja naye kale katusabe Katonda embeera ekkakkane naye mu byonna bwe tutunuulira ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu Uganda zeeku katono ne ntunuulira bwe tuzze nga tutambula bwe tunuulira ebiri mu biina by'obufuzi mu kiseera kino kuviira ddala 2025 kalulu lwe kaakubwa Uganda okusalawo eggwanga lidde mu nfuga ey'ebibiina ebingi naye nga 2025 tekannakubwa tujjukira nti waliwo akasooka okukubwa mu 2000 bantu bangi baakazira kumpi ebitundu 9 mu binaku buli 10 ne bakazira era kooti n'ekisazaamu kampeyini ne zikomawo n'okunoganya n'okunyonnyola abantu obulungi bw'enfuga ey'ebibiina ebingi awo twawulira nti ali mu kalulu ali omu naye yeetemyemu ebiwayiwayi ne byevuganya ezo zonna njogera zaali omu tujja kuzituukako naye mu byonna ekibuuzo ne kisigala nga kiri nti ddala Uganda yali neeteefuteefu okugenda mu nfuga ey'ebibiina ebingi ekireetedde ekyo ki ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya omuntu bye yali badde yeenyumirizaamu nti waliwo opposition bwe tubyogerera leero mu biwagu bw'oba onnyonnyola Kaija ate bw'omala okumwogerako noga nti ow'ekiwayi eky'Ekatonga ate bw'obeera olina amawulire gojewala noga nti ow'ekiwayi eky'Ennajja Nankumbi bw'ovaawo bw'ogenda mu UPC noga nti aboogera ku eri yasigalewo eyawalubiri oba boogera ku eno eyakena bw'ogenda mu DP eyo ne bwe sijyogerera naye omufumu gyali awo oyogera ku yalulume oyogera ku yammawo n'ebirala bwe tufuna embeera ezifaanako bwe zityo wogenda mu nuupu ebagamba nti oyinza oga nti nze musajja omu asigaddewo ng'ayimiridde one man standing naye bw'osangayo batwaha akagabo abakutte kaadi emyufu naye nga batembeeta ekintu kye sinategeera bulungi kye bayita MK project byonna tebinyuma kwogera kyekireese ekibuuzo Uganda yali yeetegese ogenda mu nfuga ebibiina ebingi oba twabuukira ekintu kye twali tetunnaba kutuukako saagala kwefula mulungi omu Kaija ngaera gwe bw'oliwo ntandikidde ddala naawe naye kankusookeze eka bagamba bw'oba oyagala okumanya ebifa mu nnyanja obibuuza ggoonya Kaija mwabadde n'enneeke olunaku lwajjo tuwa update ku bifa Katonga otubuidde n'eka bweyimiridde tukomewo ku nsonga yaffe. Njagala okukola omusa guno okulamu
mbalamusa kabaka bwe tuli mu buwambi abatava ku programu yaffe eno radio Simba mwenna gye muli yonna mbasinkana mumpeereza message njagala okwebaza nnyo yonna yena mu Uganda yonna ne mu nsi yonna noze ennaku zate nnyina ekiwayo ekiri South Africa eyo ogera ojanga kiweze nti tuba kwetuli so mwenna abali eyo yonna gye muli njagala okubalamusa kubebaza emirimu gye mukola okuba okutuna mu kusomoza kwe muyitamu nga sinayingira byabufuzi waliwo ennaku ekintu ekinkutteko nalabye wooteri eno Matiribona kibayita Pearl of Africa Hotel nga bagitutte ku Banyondo Batukooti nga bananyiniyo baba banja zanawode biliondo zanga 6 kati banka zigitunda ku Wanyondo abamanyi obulungi Wanyondo wa kooti tajjayo ziri sente empitirivu ajjayo okusinziira kwabo abazze abaliwo zibasobola okuwaayo era gyala nti asinze nnyingi yatwala emu emirundi ebiri so ng'ate erina erinnya Pearl of Africa erinnya eddene tubaali tukyali awo mabega mbali n'akasoma omugagga biyinzika nga naye amawe nalaba mawulire nga naye biliyoni 4 tukuze nga tumanyi nti wankoko simanyi bwafaana naye nga mpulira ki erinnya biyinzika nga omanyitegeeza nti successful businessman naye n'owulira nti ebintu bye bigenda luli twali tuli awo nga ne gundi ono bitatuure nga gundi kooti ebungereza esazeewo abasajja abamuwola batwale ebintu bye okuva South Africa nabana abasuubuza akati ate abo otwogera ku njovu enjovu bayafudde ku kyala abomuyita tubika tetujja kwogera ba business awalo ne miliyoni 1 miliyoni 5 naawe go babanja omutwalo naye nga sinalaba nnyo bwe kikwata kati nabadde ndi awo nendaba bano abadde babanja Sudan government bwe yatuuse okukwasaganya neya Southern Sudan okusasula ababanja government ya Sudan kampuni ezasoose waggulu ng'ate kuliko ya muko ey'omuko nga yesoose waggulu ngamba kati kitegeeza abanaffe tunoonye abaana basaide batuwasa tusobola okusasulwa nga bagamba sente zirako ez'amabanja zaali miliyoni 23 eza $. naye ng'owokusasula bagenda kusasula 109 kanabuuza bu sente ezo zazimbulukusa zitya naye kyekyewuunyisa lwaki gavumenti ya Uganda yegenda okusasula ng'oli gwe tubanja naye waali kisinzira ku nzikiriziganya bwe yatuukibwa okuzikiriza naye kati we mukomaawo okutegeera naye ng'okyala kitegeeza nti pressure basasule ziri kampuni kyekyo ekituuseemu mu Uganda esasulireko Sudan sente so bw'olaba ebyolaba y'amafuta edduka eyo omanya mbwe ennatti ya banku yaguuniwa banka y'ensi yonna eri mu kunyweza kati wano tewaliwo sente ziriwe zimala kakati balina okunyuunyunta okulaba nti bakugjamu n'ekikumi eyo obuntu bonna bonna obwotunda prosi balina okujja babunoonye omusolo gwe balina okuddukira kyova awulidde abantu mu biduuka ate nange bwe naggwamu gwe economist nange gwokamula ne bwe kiba kikajjo n'okigaaya okimaliriza era ekyo kituvuga okuddamu eri ensonga gy'oli mu kwogerako ey'ebyobufuzi embeera ejja kutuuka bannansi beekyawe bakube gavumenti ekigo naye omuswiba oguliwo nga bwe gwali ku mugaati Sudan omuswiba oguliwo nti Mwai Museveni kyakoze ali mu kwagala okugiramu ddala kasupu konna mu saidi emuvuganya embeera eyo etuukewo nga teri agamba ku bantu mukome wano tukwate bwe tuti kubanga bwati waliwo bakulembeze abantu bakola bye baagala kati abantu bakola bye baagala mu kusanyuka mu bunyiivu oyinza okulanga eggwanga likutta omuliro so simanyi oba akikola ekyo takitegeera oba akitegeera lwomulaga nti nze sifaayo ate nga mutufu asaana obutafaayo kuba buli lwowulira abanene mu gavumenti nga sente ze batujjamu wano
ate bagenda ne baziteeka Kenya ne baziteeka Dubai ne baziteeka America anti mwe mubatiisatiisa bwe yagamba kwa ejiji nti abantu bobatiisa bajja kuzitwala ebweru zireke zikolere wano era bakayija mwe mwavaayo nti ate abawagidde era yazeemu n'ayogera ejiji n'agamba enjogera efaanana bwetu n'okwongera okulaga ogamba nti tukole ebintu ebisinga tubikolere mu kyama gye bayita secrecy laws, confidentiality laws zireetedde abantu okubba nga bamanyi bebabba teryajja kutumanya ekuba nalabira amawulire nga bagamba nti wadde batukkiriza okufuna constitution kale tukkiriza nti batuwe information oba amawulire nedda amawulire okufulumya access to information naye mbu abantu abasaba ebitundu 95 ku buli 100 abasaba tebaddibwamu naye nga baga nti akatokkirizibwa okusaba ne bakuwa information kubanga bakikola ku lulwo bw'oteekayo okusaba nga basirika bakolesera so nti embeera ebyenfuna gy'oli mu kulaba ebyenfuna tulinawo byawulira na byaki n'ebyabufuzi kati buli mumana n'ebyabufuzi nga bifaanana ng'omulamwa gw'oleese bwe biri nga naawe bikwewunyisiza ne bannayuganda bibeewunyisiza kiba kitegeeza terya bannabyabufuzi kati balinga bakeera okweteeka ku mudaala alamuza n'ajja n'asasula tebalinga bwe bali ate abamu tubawaayiriza si bannabyabufuzi babyerimbikamu bwerimbikisi nti Mwai Museveni yagenda natta ebyenfuna sene n'azisa mu byobufuzi nti kati olaba nti newobanga oli mugagga weetaaga oteekeyo omwana wo mu byobufuzi afuuke omubaka wa paalamenti osanga bw'anaatuuka eri baba bakwata ku maliyo ng'akuba akasimu kati oyo atwala omwana si kuteeseza abantu atugenda tukiikirira erudde eyo atwanguyizenga obulamu akuuma emaali yaabwe kati baba abalala bayinza baba tutumu mu kitundu abamutulaga naye wano emirimu gimbuze lwaki seesimbawo kati neyeesimbawo okugenda okufuna omulimu ekyo kiri saidi zonna oba balimu enane balimu opposition n'abaza abalonzi nga bano opposition afuka opposition n'abantu bano b'NRM n'afuka w'NRM kyova olaba ogenda n'olabanga abantu ensonga z'abantu ez'omuzinzi nga toziraba ku mmeeza waliwo gundi mukyala waffe Dr. Stella Nyanzi bwe yeekalakasa ojjukira abakyala baali battibwa ewakiso naye ng'okyere mu paalamenti waliwo ababaka abawera 150 nga bakazi ng'ensonga terinnyangayo bali ku nsonga zaki olwali n'ebbula ly'emirimu n'obumenyi bw'abateeka obuli mu bavubuka olina ababaka nga bali ku kaadi yaki yabavubuka bali ku paalamenti bali mu bwakansala bali mu wonna naye tobawulira bavaayo ensonga eyo abavubuka tebatugize nga agamba bavubuka naye nga ye abala ye leero natadde naye ndowooza abakadde wammwe basanyufu ennaku zino yes olwaleero nabadde ntedde ku mukutu gwange wa Twitter ekifaananyi ky'essomero ekyafulumye eri Serere Serere eyina vice president Serere eyina speaker Serere eyina minister wa foreign affairs anugundi Teso wa foreign affairs Jeje Odongo Serere eyina amyuka amagye CDF jenani ono Erweru Serere ne mu Serere muvamo minister eyina b'Echweru aba disaster eyina ba minister bebazimba amasomero abawerera ddala nga 10 anti luli babagamba naffe batuwe ministry ng'abantu balowooza mbeera ne ministry kwe kuba nti mbwe bannamwe banaatuukayo banaabatematema nga enjogera eyo yajjanga ne mu by elections nti ekifo kyaffe mukitulekere omwana waffe asigaleyo kwe tunaaliira atusakire nga si kituufu oli asaka bibye n'abaana be kyovula osanga oli ng'alina ennyumba nnungi nnyo naye ng'otuuka bamuddiridde nga bali bubi bw'agenda okunoonya okujjanjabwa tajjanjabirwa wunzika ng'okomawo n'olwekyo nti embeera y'obufuzi egyola kati eringa eya volongoto eringa kibeero kyabalunyanja nti Mwai Museveni teyayagala bibiina bya bufuzi kujja yayagala kubyejjako bwejja n'aba nga tabikkiriza kwekwa tayagala abantu beteekateeka ne tuba nga abatematema buli bantu omutula okupanga n'abatematemamu
kakali n'osanga nga tuli mu mbeera efaanana nga bwe tukola ki nga bwefaanana olwaleero kyovola nti osanga buli kibiina bw'okiraba kakibeere kyenaalemu kuba bannamulenze munsobedde mwe mugamba opposition mwai Museveni akalulu k'oyambwe kaggwa yayoza wa UPC yagamba njozayoza mukwano gwaffe wa UPC okuwangula ab'NRM baba babbye akalulu mugenda muki mukooti ab'NRM babeera bababbye mmwe yetakola ki taliimu bwe yagenda ekyankwanzi nga bategeeza lwaki mutabaniwe asuuse naga nti omanyi mu ab'NRM muli banafu temufuddeyo ye takikola ki takiriimu ate nga alaba ekintu ekikulu bunzika nga otukomyawo mu nneeke yaffe jjo ebyatuukiddwako ffe kye tuli mu kukola tuli mu kukuŋŋaanya abantu abalina ebintu bibiri abalina amagezi ntwala abantu abalina amagezi sirinaamu ekyokubiri n'abalina omutima ogwagala eggwanga mu ebintu bibiri bikulu oyinza nga olina omutima ogwagala eggwanga naye amagezi tolina ne kati wano twetaagawo bagezi so n'abalina obudde n'obumalirivu abategedde ekizibu kye tulina be tuli mu kuŋŋaanyiza awamu okulaba one nga tulaba ekibiina kyaffe mwai Museveni takikulugusa kukitwala ekyokubiri ne mwai Museveni tumwanguye agende kubanga tumuzudde buli lwalwawo bw'omuba temutatta kaamujje ku kyalo ebinyeebwa biba bikyali mu buzibu biba bikyali mu buzibu ne bw'onaakuba n'olugendo okwebaka nga alumba n'ekiro katukube kaamujje so kakati ffe tulina kuddiringana kaamujje tubake bulungi nga tumanye ebinyeebwa biri bulungi ate kukyali kaamujje ku kyalo kakati tulina okulaba kaamujje tumujja ku kyalo abantu bafune emirembe so egyo emirimu ebiri si mitono okubanga osamba ogenda okuteba ggoolo nga terya kkuba n'endobo katulina kusambisa nga bw'osamba okola emirimu naye ogwo omulimu tulina abantu abewaddeyo okugukola abamalirivu ate nga bagezi abasobola okulaba so kakazi zoolabaza ekiiko zoolabaza nga tutuula nga tuteekera twakufulumiza puroguramu namutayiika gye sirina buyinza kufulumya olwaleero naye genda bafulumiza ku mande eri bannamawulire okubategeeza omwogezi ajja kubituwa ebinagenda kufulumya puroguramu ey'okulonda kuba tuteeseteese okuddamu okuteekateeka okulonda okutuufu era okukula ebyokulonda ne bakabazikuka agenda jara spokesperson w'ekibiina abawe puroguramu namutayiika gye tugenda okuvuga emyezi 6 okulanga ekibiina kyaffe kidda mu nteeko nga kitegereka mu ddala kibiina ekyagala obuyinza n'okulaba nti tujjawo kaamujje Honorable Abdallah Kiwanuka atuuse wootuukidde tutunuulidde kuviira ddala 2.5 akalulu kakubwa akatutwala mu nfuga y'ebibiina ebingi okusinziira ku bye tulaba kaakano manyi obadde owuliriza nga kye tuyita opposition buli kibiina we kiri kumpi kyekutudde bwe tutunuulira ebyo byonna bye sijja kuddamu twali beeteefuteefu okuyingira mu nfuga ey'ebibiina ebingi ebibiina bino bigenda akalulu kagenda okuleetebwa mu 2.5 nga bisibiddwa okumala ng'emyaka 20 Pulezidenti Museveni enkola gye yajja nayo agamba ebibiina by'obufuzi bituleetedde okweyawulayawulamu abantu okwetemamu wendowooze nayagala kukwatira olimbazzi katusooke tukomewo tubeere mu kintu kimu ekyayitibwa movement ekintu ekyo twakitambuliramu tutuuka mu kulonda akalulu ka 2000 bangi bakazira kaali tekategerekese ne kooti ekagaana okulonda kuddamu mu 2.5 bangi nnyo bakwetabamu omwali ekibuuzo kalulu kaali ka kibuuzo nga kiwandiikiddwa bulungi tyojjukira okkiriza ebibiina by'obufuzi okubanga biggulirwawo era bisobole okubanga byetaba mu by'obufuzi bitandike okubeera mu kuvuganya ng'olonda nti ye oba nedda Bannayuganda ne balyoka balonda bawerera ddala ebitundu 92 n'obutundu 4 ku buli 100 ne bakkiriza ebibiina biteebwe Bannayuganda kye bakkiriza baali bakitegeera kubanga kye tulaba leero kye twakkiriza ate kye kirinyiriddwa tandikira kkiriza basawo ne bannyabo batuuliza abalungi malamusizaako nnyo mbeebaza ebintu gye musobodde okukolako ate era nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo mwenna mbalamusizaako nnyo nsaasira nnyo mwannyinaze n'abakunzi b'ennamubirwawo olw'okufiirwa omwami kitalo nnyo n'abakunzi waffe kitalo ddala era nkusabira mukyala Natabi Mukama Katonda akugumye
kizibu nnyo okufiira omwami naye ffenna tuva eri Mukama Katonda era gye tulina okudda. Wamu ne muganda wange Kasaato kyamani waffe ow'ekaanikwawo kitalo nnyo kitalo ddala. Sobodde kubeera nammwe amawulire nga funye leeti ne katusabire abagenzi Mukama Katonda abalamuza ekisa. Bannamukono North mwenna mbalamusizzaako nnyo ne Bannayuganda mwenna okutwaliza ewamu. Obuuzizza ekibuuzo nti twali tweteeseteese twandireteeseteese ddi oba ekiseera ekituufu kyandibadde kyaddi. Era n'okulungamyamu katono oyinza otuddizaayo ddala gwe ng'eyalabako akalulu ako bwe katambula kaali kalulu ke tutegedde kubanga kyenjagala tutangaaze tujjukira ebigambo nga Museveni yeevuganya yekka ataddewo ebiwayi yeevuganye nenze erinnya Kyegere teririnvaako naye nga lyatandikira eyo mu mbeera ezifaana bwe zityo. Tuzzeeyoko katono tulyoke tutuuke ku kye tulaba leero. Abasawo ne banyawo ssemateeka bw'amala okukolebwa ow''94-95 yateekamu enfuga ez'enjawulo ez'ebibiina by'obufuzi n'ateekamu n'ekya movement, naye ssemateeka yagenda mu maaso n'agamba wano mu Uganda tewabeerangawo enfuga ey'ekibiina ekimu, ekyo n'ekiwerera ddala. Nabwe kityo tutuuka mu 2021 Mwami Museveni n'agamba kati tubejjeko mu mutima omubi tuite ekiseera tubejjeko tuteekewo akalulu buli omu agende gy'ayagala. Era nako twakazira. Ne Mwami Museveni bino bye mubulaba byagezaako okukola bulijjo n'ateekawo ab'NRM ababiri, omu nga wa independent omu nga yakutte kaadi n'akwata ssennaziwa n'owa independent n'akwata n'owa NRM n'azimwa. Tebitandise kati eri yali mu kalulu nga akalimu aka referendum naye nga ne Nelson Yokyegera akalimu era okukakkana bakavuganyamu babiri. Naye era ekisingira ddala obukulu mu byonna kyenjagala bannansi baleme kwerabira nti Mwami Ssemwogerere yagenda ne mu kkooti ya Constitutional Court nga awakanya enfuga y'NRM kubanga ebiseera ebyo era okubazzaako emabega Mwami Museveni wamala okuwamba obuyinza mu 96 yawera ebibiina by'obufuzi 86 n'abiwera UPC n'awera DP CP n'agamba banna tusooke tutambulire ewamu tugatte eggwanga. Era akalulu akasooka okubeerawo mu 96 tekaaliko bibiina wadde abantu tekaali mu bibiina wadde abantu bangi be identifyinga n'owaabwe gwe bamanyi obulungi. Muzeyi Ssemwogerere waffe yamanyi ebyaffe bye twagala onoono tetumutegeera. Akalulu akaba kajjukira obulungi akaali ak'ekiveera. Bwe njogera ekiveera bannansi bayinza okuba nga bangi tebakitegeera nti akalulu kikayogera ak'ekiveera. Nange ku kiveera Mwami Museveni yazimba akayumba nga kalinga ka toilet nga bazimbawo bwe bati ekiveera nga kalinga ng'ayingira mu toilet ne weekweka omwo. Era batambulanga n'obululu bungi bakozesa kino ekiveera ekisereke ekya black. Wayingiranga mu kiveera n'olyoka otiikinga njagala mumaleyo ekiveera. Kandi bagamba tebakulaba. Abatuuliza bangi nkimanyi kati byenjogera kati batandise endowooza okufuna nti akalulu k'ekiveera ke kaali kati. Ab'omulembe omuteebi mulira kutuleka emabega. Oyingireyo wekka kati n'ofuuka oti obululu bungi n'obuteeka mu kibookisi. Tebakulaba. Era gye byakoma nga Mwami Museveni era akalulu akabbye. Kakala ne bamulangirira tugenda okugenda mu 20 Besigye najja kati 22 akalulu ako ne kajja aka referendum. In the meantime ne Ssemwogerere ng'agenze mu kkooti kubanga twakazira. Ssemwogerere agenda mu kkooti n'egamba 25 kkooti n'egamba kyali kimenya amateeka okuwera ebibiina by'obufuzi. Era okukakkana Mwami Museveni n'agamba tubaleke bagende mutima mubi tubejjeko bagende. That was the spirit. Oba mwe mutima ebyobufuzi mwe bijjira. Etteeka likolebwa erya Political Parties Organizations Act nga limandatinga ebibiina by'obufuzi engeri gye birina okulaninga era nga lirambika bulungi nti ebibiina by'obufuzi bizinensi yaabyo kukola bya bufuzi kye bayita 24/7 awatali kuba ku nsolobotto. Emirundi mingi gye bibadde waneeno mubadde mubalaba batulumba wali ku State House nga tukyali mu DP FDC ne bagirumba ne bagomba zi computer yonna gye tugenda okukuba enkuŋŋaana poma nejja nayo ne batulugunya bwayo ne batukuba tear gas at the end of the day ne batuka n'okugamba ebibiina by'obufuzi bwe ogenda okukola ebyobufuzi kati olina okututegeezaako. Recently mpise mu bwangu nziruse recently twayisizza program ng'aba NUP tugenda kutalaga tugenda nga tugula office because we bavuvunanyizibwa muddamu
era tugenda kuddamu mbadde nkubuulira kubanga ffe tutambulira mu mateeka otwagifulumiza olwatuuse kulwala esembayo nti akakati temugenda kuddamu ebyobufuzi tebiraninga bwe bityo naddala nga tuli wansi wa multiparty dispensation. NRM ekola ebyayo, NUP ekola ebyayo, DP ekola ebyayo, ne kati n'okugulawo obuguzi office police eyagala ewa olukusa. Njabba visiting oba njabba twala mu teeka mwami Mbabazi oyo yalumirako nnyo obujiji n'aluma n'embaali bayita erya Public Order Management Act eyo poma nti ne bwe kyatuuka ku bibiina by'obufuzi teweetaaga na kutegeeza poliisi mu byejjibwamu companies ne ziraninga tezigenda kuyita General Assembly ebyobufuzi bigenda kukola emirimu gyabyo wansi w'amateeka teweetaaga ne bino ng'ogenda mu social gathering ogenda mu nnyimbe teweetaaga ne kati poliisi etuuse ne mu mbeera nti n'ebibiina by'obufuzi eyagala notify us. Mujjukira nga tugenda mu kalulu akawedde baatuuka n'okuteekawo nti bw'oba oyagala okukuba olukuŋŋaana oyina okusooka n'ofuna fire brigade n'ebeeraawo n'otukakasa nti omuliro negunaaba gwase ambulance kwegga ne batiikirawo dda n'embeera nga nzibu nnyo ebibiina by'obufuzi kana kukwata embalabe yamera ku jjute si keekaalimu ne covid so ekaalimu ne covid olw'okuba nti omutima mubi mwami Museveni mwe yateeramu mwe yakkiriza ebibiina by'obufuzi wano okudda takkirizangako nti omuntu abeeraawo yeeteeketeeke okumuvuganya ne bwe tuba tutandikidde mu kibiina kye kyennyini kubanga bwe sizitandikira eyo bannansi bayinza okugamba nti akakati twogera ku DPNF ne mu kibiina kye mwennyini mwami Museveni ebifo 2 oba 3 byo yakkiriza n'abifuna ebyo tebibeerako kuvuganya. Katukomewo ku bifo ebyo we tuba tutandikira wennyini bwe tugenda mu NRM ebifo 3 ebitavuganyizibwako byogerako byebiriwa tukomawo. Program Lutindo gy'okyawuliriza ddakiika 26 zezibulayo kuwera essaawa 2. Nina Harold Kaija muwandiisi w'ekibiina kya FDC Ssaabawandiisi w'ekibiina ate era nina Honorable Mulima Mayuni simanyi lwaki ansekerera nga ntereeza bulungi taitoleka entuulemu bulungi. Tugenze mu kuwumulamu nga tukyakubaganya birowoozo. Uganda yali yeeteeseteese okuyingira enkola y'ebyobufuzi ey'ebibiina ebingi ekyo nga nkyesigamizza ku mbeera eriwo mu bibiina by'ebyobufuzi. Honorable Mulima Mayuni obadde onnyonnyola ngoga nti ne bwe tuyingira mu kibiina kya NRM okyennyini ati oyo atulema okuteekako okutuulawo bulungi kuba bwe tudda mu bibiina by'obufuzi ebeera NRM. Mbadde ntegeeza bannayuganda nti mu NRM mwennyini mwami Museveni obuyinza bwa na NRM abali eyo wansi yabuwamba nti never at any one moment woyinza okulaba nga batuuzizza delegates conference nga bamuvuganya bubi nnyo ne bamutwalaganya nga bwe badde olaba demokrasiya bw'atinta mu FDC ne beetwala bubi nnyo kale bwerewe ono n'awangula. Ekyo you'll never see it in NRM. Nti always ekifo kya national chairman n'okuvuganya kuba president ekyo baasalawo nga kya mwami Museveni ye yasalawo ekyo yavuganyizibwa era kogezaako ne weereeta ng'akugula ng'ovaamu nanti bwakangamu ng'agenda bamuga nti taata tuyambe tukyakwetaaga beerawo. Ekifo kya Moses Kigongo n'ekyo baakiwamba baakisiiringa era naye Moses Kigongo always agamba the moment you are the chairman, I have to be the first vice chairman. No, the national chairman kasembyeyo. Ono lwabogwa yali abijjamu. Se omusajja n'agaana. Namugamba sebo. Bamukubya n'ebipande n'aganze saagala bipande. Kati n'abaganze saagala bipande. Kati nkulaga ebyobufuzi deliberately. Nti ne yaliwo mwami Museveni yandibadde adda wali eri n'agamba nti neenyumiriza mu kintu kino. Ate yalwana ennyo bulijjo nzija wano ne bagamba nti mwami Museveni emu ku byasucceedinzeemu era bye tumutenderezaako ennyo kwe kukola obutaweera natta buli organization weeri eyandibadde ekola obulungi emirimu gyayo n'akikola kagenderere n'agitta n'ebyenyareemu era mbakakasa ne mwenyareemu mwennyini era nayo tesobola kubeerawo nga mwami Museveni agenze naddira obuyinza bannansi bwe bandibadde obulala balina bwe baali basigaza nga benyumiriza nti ambutuufu ekifo kino kyo tujja kisigaza. The moment amama Mbabazi bwe yajja n'agamba nkyagala naga ne buno obuyinza kati mbwagala era mukoma kulonda chairman ne Kigongo
ebisigadde yatuula wali eri ne mukyala we Janet ne balonda ani secretary general ne balonda treasurer ani anakwata ensimbi ne balonda ba directors abalala but na NRM there is no any way ba participating mukulonda president waabwe mukulonda vice chairman mukulonda treasurer secretary abo na Mwami Museveni yadda wali n'abakola ki n'abalonda n'atakomaawo basewe ne banyabo mu nkola ey'ebibiina ebyobufuzi nga weebiri teriwo okwata president wa kibiina n'ogenda n'omuyingiza mu gavumenti yo y'NRM tekiriyo era olw'okuba ekigendererwa kyakutta institution kyovolo bagenda n'akwata mukyalo akena operation agreement gyowakanya ebyo byonna bifu n'akwata mukyalo akena Amongi Betty n'amuyingiza n'amuwa wali obwa minisita bwa gender luli yali minisita wa lands era n'ayingira mu ndagaano ez'enjawulo ne bagima akena bapita walubi ne bagenda mu kooti ne bawangula n'ebbanga lyonna n'abeeranga side y'amagye yalina okubeera ku kitebe kya UPC ebyo tujja kubikomya mu UPC n'abiyingiza mu DP era ffe abaali balengera ewala nga bijja ne twesega mujjukira entalo za watermeloni n'entalo z'ensujju muzijjukira nti agwemawo kale nze kambeere watermeloni nga kungulu ndi wakiragala nga munda ndi mumyufu neme kubeera wakiragala kungulu ate mmere wa yero munda nsujju nga kungulu ndi wa green gwema ubeera ebyo mujjukira bulungi era bamu ne balowooza nti bikomyawo najja wano muganda wange ne musaasira nze nina okukkiriza nabaddeko ne muganda wange Semuju nambuuza ekibuuzo ekizibu ne mugamba nti gwe Semuju okimanyi nti nze ndi Muisiraamu era mwembi muli naye mu by'olina okukkiriza mu byonna kulinga kufa mu mbeera yonna ffe abasiraamu tukkiriza essaawa yonna afa ne bwe mba nfudde wano enkya sisobola kusula essaawa eno kati oluvannyuma lw'okukkiriza nti okufa gye kuli DP yali efudde nayina kunoonya weffe waddi ndala era ne baganda bange bano mbasabira kubanga Mwami Museveni ne mbyeyatta ne bona waliwo yagadda ngamba nti kasita mwagenzeko mu kooti ne mufunayo ka judgment kazaake neyo it was a plan kubanga nabo balina entalo zaabwe parliament kumussa wansi mbadde ntuuka ku nsonga ey'ebyobufuzi nti institution bwe ziba zifa nze mu DP nakirengererawo nga kijja yani neesega ne ngamba bwebityo bwe bigenze ngenze mu NUP era ne mu NUP singa Mwami Musa kubanga baatutandika dda mbuuza nti yo gye waddukira muli safe at the end of the day lwakuba wagambye nti nno twapapa wagambye tuyinza okuba twasalawo ekintu kye tutategeera kuba kitulemye okuwanirira mu bive ebikolebwa mu ggwanga muno nga bikolebwa wansi wa gavumenti ya Mwami Museveni ndowooza ekyebiina by'obufuzi kitonoko kubanga bw'otandika okutunafuya nti no twapapa mu bive Mwami Museveni byakoze nze teri kive kyakolanga kyakubba kalulu era verusunu abatandika okubabuuza ebibuuzo ebyo nti mwapapa okugenda mu biina by'obufuzi bajja babuuza oba twapapa okugendanga mu bululu kubanga mwekuba ne mwereeta embale ne mweyiwa omusaayi ne muwamba abantu ne mututta kati kyogamba nabo banaatubuuza nti twapapa kubanga bwe munakkiriza ekibuuzo ekyo okukibabuuzanga nti twapapa kugenda mu nfuga ebibiina twapapa okugendanga mu byobululu okulondanga abakulembeze Mwami Museveni eri byasobola biteekawo ng'era ayagala bannange tubeere nga nnonda buloozi abantu nga bafuga nga bwe baagala bassemu ne bannyawo bannansi abali eyo bategeera era n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina kivudde ku mulamwa basobola okukitegeera nti ekivudde ku mulamwa nga bwe bategeera nti DP evudde ku mulamwa nga bwe bategeera nti UPC evudde ku mulamwa era bwe bajja okutegeera nti ne FDC Museveni yagiwamba era bajja kutegeera ne NUP ekiseera kyaffe kiba kituuse ne batuwamba era bajja kutegeera era nsobola okuyimirirawo nga mulima mayuuni nga ne waliwo omuntu gwe bawadde kaadi ya NUP nga Mwami Museveni amuguze oba yonna gwe bagambye aba NUP yonna gye twabasimba abaganda baga nti akanaakulyako amenvu kasooka nakususa walengera akasusa amenvu mu DP n'odduka gye waddukira obuzibu bwe twakola bwali bumu
era ndowooza we are going back on the drawing board. Embeera ey'okulaba nga munno bamugaaya n'ogamba kasita tekiri eno wange tekiridde nze gwenosirika twala mpola toyisa mu kiryo kyange gwenosirika nga bwe twalaba nga batwala UPC ne tusirika awo wennyini DP ne FDC n'ebibiina ebirala naye nammwe bw'aba kasooli nga batandise omuleeta amalibu kubanga bwenda abasajja batwaka kagaba bakutte kadi emyufu nga batembeeta ekintu kye bayita MK project nange ndaba nga kasooli bayinza okuba batandise omukunyulamu empeke kugambye bannansi bategeera era ebino byonna mwami Museveni ne gavumenti ye basobola obbikola ne batradinga ne basuubula bamemba ba paalamenti ab'enjawulo tekitegeeza nti endowooza ey'enkyukakyuka ojja kuba ogiggalidde nti ne bannansi bangi abali eyo abalaba nti twetaaga okwegagambulako abantu bano nti bonna ojja kuba obaguze ebibiina byonna ne bwanaakeera ku makya n'abiwera singa bukeera ku makya n'abiwera kitegeeza nti dissenting opinion nazajja kuba ziggalidde era n'emyaka 2 galimu akituulako omukisa bwe gwajja ne mu kibbululu olaba ne Rwanda ewali saabasibira mu bbwa era nayo dissenting opinion nayo gyeri kale nkomawo ne Harold Kaija kanso oli mu program Olutindo ndi ne Honorable Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni ne Harold Kaija Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC wetugendedde mu kuwummulamu ojja kubanga okuba essimu paamu eddakiika 2 zokka ze mpadde Kaija okujja ensonga eno mu ddiiro nkomewo nkwate amasimu gammwe Kaija ensonga zibadde 2 kulumawo yabawadde amagezi bwabaawo ekyetaaga okutereeza ne NRM kolagane nayo mu lujjudde n'enkujuliza n'ekigambo ekirala ti bwe tutunuulira kuba ebibaddewo bye tuyigirako bwe tulaba ensonga ezaali mu UPC abawemba ekitebe ne bakitwala kooti n'esalawo nti abali ku Uganda House si be batuufu naye ate ng'ekitongole kya Electoral Commission ekya gavumenti bwe kiba kikusaba ebbaluwa evudde mu kibiina kya UPC okuyimirirawo ku kadi ya UPC kyagala sitampu ya Kena kooti gwe yagaana sitampu teesigala enajja nankumbi ne mukonyooka n'ebipapula ebitaliiko sitampu abagaana baali bagezi ne bagamba gyotega amaggwa gye bakuzza bwe nabadde ntandika nakutegeezezza obuzibu obuli mu nsi nga oludda oluvuganya gavumenti oba abalina obuyinza nga temuli mu bantu balina magezi bantu baagala ggwanga bantu ate abantu be beesiga kubanga ekikulu nga beesiga nti bagamba tukole kino ng'abantu bakiwulira Mwaya Museveni bwe yalina goodwill yawamba wano n'agaana looting era tewaliwo ki looting kakati babeera bakwesize singa babeerayo embeera nga abantu bo be bawambye nga tebalina mukulembeze nga bawambye kiki kyolowooza kiba mu ggwanga muno kinnemye okuteebereza naawuliriza kirowoozeeko nga tewali bakulembeze bamuki ng'abantu be bewambidde omuntu ajja kukwata gw'atayagala amukole kyamukola ebyo ebizimbe bajja bimenyamenya bajja bakola ki baagala abantu bayinza n'okuttiŋŋana kubanga teri abalaga nti abaluŋŋamya wano tudda wano tugenda kukola ki bwe kiti so kirimu mu interest eza buli muntu oba buli omu akifuna ne Mwai Museveni akifunamu kubanga essaawa ya leero kati nze sina kizimbe Kampala kakati bo kuba yagamba bw'alibaawo mudde ajja genda mu real estate kitegeeza mu hoteeri bizimbe agande byagendamu so tagenda bizimba ku olwo twetegeeza biina gye biri weebiri era n'ezimu abantu bazisonga yebalooza weebiri kakati bategeeza nti bwabeerawo ebyonooneka abaloosa okusinga nze bibye si bya Kaija n'abali naye ye tazeegaana nga beesiga oba yange mugende mu gikumi ando akwezize tutya okuzisongeramu ddala so kakati n'olwekyo nti twali badde ffenna n'abamuli okumpi n'abaana be n'abazzukulu be bwe banga ddala wano bayitawo ka wano nga bayitawo Uganda nga bayitawo ka ye yaffe yes bagende babuuze ku General Sejjusa abuulire
embeera y'ekizayiro bwefaanana. Ekizayiro temanyi oba oli mugagga oba oli mwavu oba olimba. Bali gye mawo baategeeza yagenda bayogerako abamanyi ye bwe yagambye abamanyi amanya biki abanoonya ababuulire abategeeze kyebakola. So n'olwekyo nti ng'eggwanga buli omu yenna ekyo ndi mukuga nkugambye ye alowooza mbu ekyo kyakola ebintu tebigaba notisi ku kwekalakaasa kwa 2009 nyina mukwano gwange mbw alina wera yavudde okusaba bwati omulimu atuuka ku siiti bwati nga tamanyi kikola ki kiddako. So embeera balwakasiisi okubasiba eruzira yali nteekateeka ebintu byabakwatira wano obota abaana baba musanza busanza. Leka abakuwuliriza owulire nabo kye bakulowooleza. Wangi munnaffe weebale tuweereza yesebo wiikiriifu mwesige nga nsinziira nakawa alo nikeja sebo nkulamusinza weebe nakulambulula nsonga naye kisookera ddala obuziza ekibuuzo ebibiina amazima gali nti twali tutuuse naye obuzibu obuliwo ne bannayuganda abampuliriza nti omukulu yatusuubiza n'atugamba nti gyetubatuukira mu 20 nga tewakyali opposition ekitegeeza nti Mwami Museveni kino akikola ki akikola kagendere nti akwata omusimbi gw'eggwanga n'agupokera abantu olw'okuba nti agala divide and rule okulaba ng'akola ki ng'anafuya ebibiina. Olwaleero Mwami Museveni banaakikola tasobola kujjawo ndowooza z'abantu kubeera ku mulamwa kugamba nti oba oli awo ajja kuva ku bukulembeze. Nolwekyo nandibadde nsubira mu kaseera nga kano opposition twenyeze abo abasoze okugenda n'ensimbi za Mwami Museveni tusobole okuba nga tubeeyawulako ffe tulage nti tulina gye tulaga mu maaso okulaba nga tukola ki nga tununula eggwanga lino kuba ne Mwami Museveni kino kyakola naye kijja kumuliiramu nti nti abagenda mu nsi ensuubize b'olugendo bakyalutambuza. 5-3-6-7 nja kuwaayo batonotono omukisa. Wangi munaffe kale 5-3-6-7 simu bw'owulira nkukutte genda maaso n'okuteesa eno tukuwulira. Wangi munaffe munansonyiwa sitegedde kikukuttemu naye ng'ate essimu wano ebadde ekundaga. Halo omukadde wange weebale kuweereza ggwanga nnyabo. Kale sebo omukulu Kaija nkulamusizza wamu n'omukulu Abdallah Kiwanuka. Sookera ddala tubeebaza olw'ensonga ze mutemyetemye ebintu bino muze mubyogera okumala ebbanga lyonna. Naye Mwami Museveni yategeeza eggwanga nti alina okumalawo ebibiina byonna by'okuganya. Naffe ekituluma baleeta enkola eya multiparty system. Bannayuganda baali balina essuubi nti bajja kwenyigira kulonda okw'enjawulo nga bava mu bibiina eby'enjawulo. Sanga ya leero Mwami Museveni alwanyisa ebibiina ebyo kubanga alaba nti bisobola omujja mu bukulembeze bitya. Sanga ya leero bw'olaba n'oku amaanyi g'erina Museveni bw'alaba omwami Kyagulanyi Ssentamu gy'atambulira nga bwe yabadde ewaffe eruweeri amaanyi gayolesezza alaba mangi. Kati sente ze yandibadde akwata okuzimba eggwanga azikwata n'azirwamu abantu nga Nobert Mao era ebibiina ebirala byonna ebisigadde nga NUP tamweyibaala. Mwami Museveni oluvannyuma lw'okutwala FDC akoma kima NUP. So mulina kwetereza ng'embeera tennaba kusajjuka. Nze munnalwera akimwa bodaboda ndi mu kibuga Kampala. Kale Kaija ddakiika emusiibula batuwuliriza. Njagala okwebaza oyo asembyeyo nti Mwami Museveni ye ali ebibiina bya bufuzi ali abamuvuganya. Omuli abuuza simanya anti nazo zimuvuganya kiruga ali abibiina era bikola kivuganya. So nti n'olwaleero buli omu alina okulwana okulaba mbu ye oyo yasesetuka bw'abanga akyali wano bw'amala okulya ono kamujenge ekyali ku kyalo tetusuubira kubaza byewa togenda kungula yenna ayagala okukungula asooka agobe kamuje amugobe musiri oba
amukola bwasanga basala kamuje bagateke bakaliye yes then newe bwe tukoze bwe tutyo tugenda kujaga nti nali wano nga UPC bagitwala nga DP bagitwala nga FDC bagitwala nga NOP bagitwala nga balinda n'ekikola ki n'ekiddako nga nenaale muno yo agiriiramu ddala n'asigala wuyika banga lyonna bannansi mujja tuwaako obujulizi tuwadde tujjanga wano buli institution oba department gye tukwatako bwe mutandika ogisensera bweti ne mutandika okuginnyonnyola ogenda okukkakkana mu mbeera emu oba endala ng'erimu omukono gwa mwami Museveni and that is the very reason lwaki zigaana okuoperatinga ne zigaana okukola bw'ebeera poliisi bw'ogigenda munda lwaki nakati buli munnansi akaaba bababbako amataka ogenda okukakkana bamukwata mundu balina ogenda mu palamenti lwaki ekola babadde ntebe yabawadde byokulagira ebiragiro omugenda kukola bw'ogenda mu makooti abalamuzi nabagamba wano mwawulirako nga abantu ab'enjawulo nga bali mu kwebaza batadde buli wamu aigigi nabagambako wano Irene Mulyagonja lwaki yalemwa okukwata be big fish nga bagamba bekweka mu State House. So at the end of the day institutions zonna ewa DPP buli wamu balemeddwa okukola olw'okuba nti mwami Museveni bateekamu ekikula n'obubaka bw'abeeka tugende ekibalemesezza okukola basaba ne banyabo mpozi banamukono North naddala abo mu luka gwe Namubiru naddala ku kyalo Kiwala Lwanyonyi ku Sande ku ssaawa 8 tuli awo ne Buganda Land Board mukimanyi bulungi nti ekyalo kyonna baagala kisengula ensonga z'ettaka ku Sande ne Buganda Land Board bakola ebyapa bya freehold ku ttaka eryo nakkanyiza ne Buganda Land Board mwami Gambo Bin mwami Brian n'aba Buganda Land Board ffenna tugenda kubeera awo okwogera ku nsonga ezo eziriza byattaka dibaddiremu ekifo ezo zikwata ku ku ssomero we tukuŋŋaanira mwena mumanyiwo bulungi ku ssaawa 8 tubeere nga ffenna tukuŋŋaanira olunaku lwa Sande kwe kwosenja ayo tulabe ngeri tusala entoto okugoba abekolamu akabinja kabafakini musule bulungi waliwo n'omuntu ono badde nkusaba ate nenkulisayo bonna bwe tubadde nabo ne mwamukyala Nabakooba ku nsonga z'emubende eri mujjukira gye battiramu nnyinaze muli bamayininde kansiibule badde nkusaba nsome ennamba eno omuntu ono ampeeza nnyo mesagi nga nnumba ali ku 0708 83 0458